Bannakibiina ki Democratic Front oba DF olwaleero bakedde kweyiwa ku Bulange Mengo okusinkana Kamalabyonna Charles Peter Mayiga okuwoza olutabaalo lwabwe. Wano pulezidenti w'ekibiina kino Mathias Mpuuga wasinzidde n'aloopera Katikkiro abantu abetwala nga bakunavu era bannantagambwako nga kinaagamba kyekisinza okulemeza eggwanga emabega mu nsonga ez'enjawulo. Eriyo embeera ya bwannantagambwako yetuusizza wano. Bwannantagambwako mu byobufuzi okwemanya essajja okukamirwa ebina n'ekanaggweramu eyo kale buli alina amaanyi tafa ku balala. Mpuuga era asabye Katikkiro okugatta eddoboozi lye ku kusaba wabeewo olukuŋŋaana olwokubiri olwefaananyirizaako olwaviirako eggwanga okufuna obwetwaze naddala mu kukyusa n'okutereeza amateeka mu ggwanga. N'okugezesebwa kutugezesezza ssemateeka wa 95 ne tumuzuula nti akola lwayagadde. Akaseera katuuse okufuna Lancaster ey'okubiri oba ne tula Masaka muliiku mukama wange eggwanga libulamu abasajja n'abakazi abakulu abasobola okwetenga ne bagamba nti ekyo tukijjuulo olw'abaana n'abazzukulu. Mu kwanukula ow'omu Mpuuga afalaasidde banna DF obutalonzalonza wabula batandikirewo okwoleka ebigendererwa byabwe eri abantu. Kye tubaagaza kwe kutandikirawo okutulaga ebiruubirirwa ebinaatugasa. Omugole anaafumba oluva mu kisenge ng'abuuza enkumbi n'ekisambu ky'anaakandula oyo ye mugole anaafumba. Mu nteekateeka zino Katikkiro bano abasabye obuteerabira nsonga zikwata ku Buganda n'enkulaakulana yaayo. Mutandikirewo ku nsonga za Buganda ssemasonga 5 nga n'embooge tennabuguma. Waliyo abatayagala kuwulira kino naye amazima gali nti Buganda bw'etereera ne Uganda etereera. Kamalabyonna era ategeezezza nga bannabyabufuzi okukyusa okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala nti tekisaanidde kusasamaza bantu kubanga kiza kikolebwa. Abasinga abali mu Democratic Front mwava mu UNUP. Si mwenna naye bangi mwava ku UNUP nga nsookera ku kojjange. Yali mukulu ddala mu UNUP nga bwenna bwe mumanyi. Ate emabega eyo bangi mwali mu DP. Eri eyedda etali ya nnaku zino mbibajjiddeyo okubalaga nti ensi esobola okubaamu ebibiina bingi. Okwo guleme okubeera musango. Kati ono agamba nti eno talina kuba nsonga eyawula n'okuleeta empalana mu bantu. Twagala byabufuzi bya kisajja kikulu. Tusaana okwewala ebyobufuzi eby'empalana. Lwaki owala n'omuntu nga tali mu kibiina kyo? Wano wasabidde abantu okwewala ebyobufuzi ebyokufunya emifumbi ssaako n'okulwanagana. Tusaana okwewala ebyobufuzi ebyokwevuma ebyokwerangira. Tetwagala ebyo byabufuzi nti kuyisaamu bantu ggaali kibiina kye bitugasa. Kye twetaaga oba ekibiina kipya mutubuulire bye mugenda okukola ebitugasa. Era abalabudde obutatwala byabufuzi ng'ensonga y'omuniino nti kubanga bisobola okubbika oba okubbulula eggwanga. Wabula nze sikkiriza nti ebyobufuzi kazannyo kubanga ebyobufuzi ebifu bitta eggwanga bitta n'abantu. Ebyobufuzi ebirungi biyitimusa eggwanga. Ebyobufuzi ebinaatujuna nze mu kulaba okwange byebyo ebitambulira ku miramwa egikuza ensi. Kamalabyonna era asabye ab'obuyinza okufuba okulaba nga akalulu katambula era kagwe mu mirembe awatali kutulugunya bantu wadde okubalemesa okuba kampeyini zaabwe. Situagala miggo twabyogera dda. Situagala miggo, situagala masasi, situagala kusikasika bantu ngoye kubajja mu ngoye kubabongola mannyo. Ensi tugiryako makoola. Twagala mirembe. Twogeddeko ne banna DF ababaddewo okumanya kye boogera ku bubaka bwa Katikkiro. Nga bwe bagamba nti baba babuulirira omwana waaboobe nga naawe amatu okola ki okunkumula. Tegeeza nti tetuli ku nkyukakyuka ffenna mission yaffe eri emu. Ensangi zino naddala mu biseera bino ebyobufuzi nga bibujja bangi olukwata akazindaalo batandikirawo okuweereza bye bavuganya ebisongovu. Jennifer Kabale agaffeeyo ku Spark TV.